Bannakibiina kiNUP nga bakulembeddwamu pulezidenti waabwe era nga yakwatidde ekibiina kino bendera okuvuganya kifo ky'obwa pulezidenti mu kalulu k'omwaka ogujja Robert Kyagulanyi Ssentamu enkyaliro bakiise embuga okusinkana Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wamu ne baminisita ba Kabaka okubanjulira enteekateeka z'ekibiina wakati mu kaweefube Kyagulanyi gwaliko ow'okunoonya akalulu akanamutuusa mu ntebe ennene. Mu nsinkano eno Katikkiro Mayiga yeebazizza nnyo abanNUP olw'okutambula ne bendera y'eggwanga mu kakuyege waabwe ng'ategeeza nti kano kabonero ka Bwasseruganda era kalungi nnyo. Mbeebaza okutambula n'ebbendera eya Uganda. Bannayuganda baagalana nnyo. Wayinza okubaayo abantu nga tebandyagadde bannayuganda baagalane. Naye nze si kyendaba. Nze ntambudde Uganda ne ngimalako. Buli gye ngenze abantu bannyaniriza bulungi nga bamanyi nti ndi Katikkiro ate ow'e Buganda. Katikkiro bano era beebazizza olw'okukiika embuga ng'agamba nti bakirungi omuntu okutegeera obuvo bwe kubanga Kyagulanyi akulira ekibiina kya NUP musajja Muganda ng'era kimukakatako okutegeera Obuganda nga tannapeereza bitundu birala okumuwagira ku bwa pulezidenti. Ekitebe ky'Obwakabaka kyaniriza bonna abassa ekitiibwa mu gwaffe Ssaabasajja Kabaka. Sebo weebale kugamba nti muli bawulize naye gwe mbadde nkumanya ebbanga lyonna. Naye weewaawo kaakati olina obuvunaanyizibwa okutwala Uganda yonna. Naye bw'oba omuntu yenna bw'aba ow'okufuga Uganda alina kusooka kutegeera bya kitundu gye bamuzaala. Kubanga gye bakuzaala bwe bamala okutegeera bino ebirala ogattako bugasi. Ono asabye gavumenti okweddako kutulugunya bannayuganda ng'ekozesa ebyokulwanyisa ng'amasasi byagamba nti bisaana kozesebwa ku balabe baggwanga wabula si bannansi. Katikkiro akalatidde abavubuka okwegendereza ku nkozesa yaabwe ey'omutimbagano wamu n'ennimi ze bakozesa naddala mu kiseera kino eky'ebyobufuzi. Era mumpulira nga nkubiriza abavubuka bye boogera ku mitimbagano babyogere n'obuvunaanyizibwa. Oyinza okwogera ekigambo leero ne kikufiiriza obukulu mu myaka 10 oba myaka 20 okuva kati. Oyina emyaka 25 oyogedde ekigambo ekitajja. Myaka 45 awo oba obedde otuuse okutwala ebintu nga bakijjayo beppala ng'oguluba nakyo. Yakulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yeebazizza Katikkiro olw'okulungamya obulungi abaana ba Buganda n'okukulembera entabaalizi za Buganda ku ntikko buli Ssaabasajja Kabaka lw'alagira era nga Kyagulanyi agamba nti Katikkiro akoze emirimu amakula mingi mu bukulembeze bwe era nti Obuganda bumwenyumirizaamu nnyo. Kosa eddoboozi lyo mu kuvumirira okutulugunya n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa mu ggwanga. Tumanyi nti okikola newankubadde embeera yabannakyemalira ne weebale kubanga muvumu nakutuzangamu maanyi buli we tuwulira amaloboozi agava embuga nga gayimiridde wamu n'abantu ba Kabaka n'abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda naffe kituzaamu amaanyi. Sebo weebale nnyo weebalire ddala. Kyagulanyi aweze okuzzaawo ekitiibwa ky'abantu ba Buganda okuviira ddala mu nsawo zaabwe. Akulira oddo oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Ssennyonyi akukulumidde ab'ebyokwerinda ng'agamba nti basusse okutuntuza bannakibiina kya NUP mu kaseera kano ak'okunoonya akalulu. Tubeera eyo nga tuli mu kampeyini ezaatongozebwa muze mubiraba ne batukuba tiyagaasi amasasi abantu baffe battiddwa bangi bali makomera bangi balina ebisago. Presidential flag bearer waffe ennaku zino ayambala bulletproof vest ne ballistic helmet lwamiggo gye batukubira era naye gye baamukuba singa yali talina helmet eyo. Ebyobumenyi bw'amateeka tubadde tumanyi nga bwe tujja okukyalako wano bajja kubaamu n'ensonyi kyannaku nti ensonyi ezo tebazifunye. Omubaka omukyalo wa disitulikiti wa Kiso Betty Ethel Naluyima naye akukulumidde ab'ebyokwerinda olw'okuggalawo amakubo agatuuka e Bulange bwe babadde boolekera embuga enkya ya leero. Otuuka otya okubanga tuzze waka gwe nojja n'oyagala okuggala eggeeti z'abaana ba waka n'otuggalirayo abantu bangi ne baggalibwayo. Manyi amagye ga Uganda ne poliisi ya Uganda na buli omu yenna avunaanyizibwa ku by'okukuuma eddembe olunaku lwa leero alina kyawulidde kubanga ffe bannayuganda tetusaana kuteekebwako miggo tetusaana kubibwa masasi tetusaana kubanga tuteekebwako ki tiyagasi. Bannakibiina kiNUP abalala okubadde abaka ba paalamenti n'abavuganya ku bifo eby'enjawulo mu kalulu k'omwaka ogujja baliko bye boogedde ku nsinkano eno. Sookera ddala Katikkiro mwebaza okubanga avuddeyo n'ayongera okugatta eddoboozi kuli okubanga gavumenti eno evunaanyizibwa okutegeka akalulu ak'emirembe. Ate era ne mwebaza
okubeera nga agasse eddoboozi kuli Abannayuganda abalaajana okubeera nga poliisi erina okutukuuma etutuntuza. Twazze bangi era batuyise mu bungi naye bakansala baffe bonna babalemesezza ebweru bakubye emiggo balaba basibye mu ngeri y'okutiitiira buli balaba nga tukuŋŋaanye balowooza nti eggwanga tulijjako ku olwo so nga pulaani ya kulijjako nga 26 nsole nga 15 omwezi ogujja. Oluvannyuma Kyagulanyi yolekedde mu ggombolola y'e Lubaga okusobola okuwenja akalulu akanaamutuusa mu ntebe ennene. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku Rakees TV Agaleero.